mu mawulire ge tulinawo otwogerera nga gyongedde okuwunyira abakungu okuva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission akakulirwa Mariam Wangadya nga bwe mwalaba Mariam Wangadya ng'agenda maaso n'okuwoza ku mmunye nga bamusimbye mu maaso g'akakiiko ka Kosase wenjogerera olunaku olwaleero nga financial officer naye agenda maaso n'okuba nga afeesinga akaseera ke kamu abasajja bagenda maaso n'okumucunya mu wadanku nnyingi ow'ekibiina ekya National Unity Platform nga ye ssentebe w'akakiiko kano kyakola abakungu ba General Kaguta Museveni kika oluvannyuma lw'okuba nti yamaliriza Mariam Wangadya abakungu bangi abakutteko kakati wenjogerera abakungu abalala bazze mu kakiiko bagenda maaso n'okuba nga bafeesinga ebibuuzo eby'okumukumu wabula nga saga eno eva ku ssente obukadde n'obukadde ezagenda maaso n'okuba nga zibaweebwa nga za kukola mirimu mirala jjukira nakubuulira obuvunaanyizibwa bw'ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission mirimu ki gye kirina okukola wabula nga kigambibwa nti ssente zino baazibawa bakole emirimu emirala egy'ekitongole bo ne bakwata ssente ne bagenda ne bagula furniture owa offices zaabwe empya okategedde bakwata ssente ne bagenda bagule furniture gwe bateeka mu offices zaabwe empya ekisinga okwewuunyisa furniture oyo ne mu office ezo taliiyo era akakiiko kababuuza kakati furniture yayogerwako ali luddawa ye nga tetumulaba abo bakyalemeddwa ogenda maaso n'okuba nga bannyonnyolawo kyokka ate nga mu biwandiiko balaga nti ssente baazisipendinga ku furniture kakati mukadde kano bagenze maaso n'okuba nga baddamu okuyita accounting officer oba financial officer agende maaso n'okuba nga abinnyonnyola era nga chairman ow'akakiiko kano muwadanku nnyingi yali mu mitambo ne George Musisi n'abamu ku bakungu kakiiko kano akakosase abakatuulako batadde ku nninga abakungu ba Museveni kye babakola naye ng'obubbi mu bitongole ebyenjawulo obubbi mu bakungu aba gavumenti ya NRM butandise okuba nga busukka we bwandikomye bannayuganda beekubidde endulu ku nsonga zino wabula abakulu kirabika ng'ensonga zigenda kubatuulamu bandibanga balemereddwa okunnyonnyola essaawa yonna wandiwulira nga waliwo omukungu ateekeddwa ku mpingo. Acting Chief Executive Officer. The reading of the law says the Chief Executive Officer shall be the accounting officer. If I'm not... Kakati okubasimba mu maaso g'akakiiko batuuse n'okulemererwa okunnyonnyola ekituufu kye bali basoose kulemererwa kunnyonnyola ssente zino zaabulirawa zaalagawa nti zaagula furniture ali luddawa mu biwandiiko furniture mwali ku ground furniture taliiyo kati obuzibu bwe bwavudde mu wadanku nnyingi chairman w'akakiiko ka Kosase munnakibiina ekya National Unity Platform akiikira abantu ba Kyaddondo East eyasikira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kifo ekyo wenjogerera atadde abakulu bano kazito baafuna ssente ezo nga zagenda maaso n'okuba nga zikola emirimu gy'ekitongole nga bwe nakugamba nti kubaako okulambula amakomera oba detention centers kigambibwa okuba nti bano emirimu babadde nga tebagikola kuliko okugenda maaso n'okuba nga bakola okunoonyereza ku bantu ba victims aba torture kigambibwa okuba nti guno omulimu babadde tebagukola kati kigambibwa baakwata ssente. The Uganda Human Rights Commission allegedly took money meant for other official activities and used it to buy furniture for their new offices. Bakwata ssente ezaabaweebwa okugenda maaso n'okuba nga balambula ebifo ebyo birimu abantu abagenda maaso n'okuba nga batulugunyizibwa okulaba nga bakuŋŋaanya obujulizi kubanga ogwo gwe mulimu gwabwe kigambibwa okuba nti ssente ezo tebaazikozesaayo activities ezo zebaazikola wabula bo kye baakola bakwata kasente nga bagenda maaso n'okuba nga balaga mu kiwandiiko nti baagula furniture owa offices empya kyokka ekyewuunyisa furniture taliiyo. When asked by Parliament, Commission officials could not explain how many chairs were bought, what kind they were, or why they cost so much. Bwe babadde mu kakiiko ebbanga lyonna balemereddwa okunnyonnyola obutebe oba entebe ezo ba furniture gwe baagula yenkana ki, entebe ziri mmeka, emmeeza ziri mmeka, byabalema okunnyonnyola. Bazzeemu ne bababuuza baazigulawa byabalema okunnyonnyola. Lwaki zaakostinga ssente nnyingi bwe zityo zaabalemye okunnyonnyola. Accounting officer nkugambye bazzeemu ne bamuyita essaawa yonna yandibanga agenda kukwatibwa. Because of this total lack of paperwork and receipts for the furniture, the parliamentary committee Kosase stepped in to demand answers from the officer who signed off on the deal. Kati eyasayininga ku nsonga eno yegaamumyuse dda essaawa yonna mu wadanku nnyingi yandiragira onabeere ng'akwatibwa olw'ensonga yalemereddwa okunnyonnyola ebyo byonna bye nkugambye. Ssente lwaki nnyingi bwe zityo, furniture yayogerwako ali luddawa, kyokka nga kino bano tebaakoma ku kino baatuuka n'okulemererwa okunnyonnyola ku bukadde 200,000 obwayogerwako era nga bw'ogenda okuwulira waliwo ssente endala
obukadde 200 nga bano baalemererwa okunnyonnyola ssente zino gye zaalaga, ssente zino kye zaakola. Ngenda kukulaga akatambi ogenda kutya. Wabula byonna nkugambye obubbi obuli bw'enguzi n'obukumpanya obuli mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira ate sayidi eri endala bakulaga balamu n'ennamere nga bagenda maaso n'okulwanyisa enguzi. Kyokka ate wano bakulaga enguzi entuufu weeri tekwatibwako onaawulira. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'obanga otambula naffe ku mukutu guno kyokola kya mutawaana tanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna tuli ku mawulire aga Mariam Wangadya ne ttiimu ye ey'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission gaaba myusedde essaawa yonna wandiraba ku kamotoka kabakuntumye nga kalina be kagenda okuyoola abali b'enguza abatuufu wano we bali okusinziira ku sources ez'enjawulo. Ngenda kusooka nkulaga obutambi buno obuzze bunnyonnyola. Nkugambye baatuuse okulemererwa okunnyonnyola, baasuuse okulemererwa okunnyonnyola ssente zaakola ki, zaali mmeka, ani yasayininga oba ani avunaanyizibwa ku bino. Human Rights Commission, led by their chairperson, Mariam Wangadya, have appeared before the Parliamentary Committee on Statutory Authorities and State Enterprises to respond to audit queries for the financial year ended 30th June 2025. Director of Finance and Head of Procurement to respond to that. The committee chaired by Mwadan Kunyinji discovered how the Commission diverted money into procurement. The accounting office at the time deemed it necessary not to partition the building we were renting at Rumi and decided to use money for partitioning to buy furniture. The Auditor General noted how Human Rights Commission used 70.4 million shillings into procurement of furniture. When asked to defend the query, the Commission had no clear responses. Did you verify the receipt of the furniture? Thank you, Chair. The furniture was bought. And you verified, okay? For us, we don't verify, but we look at the documents. No. The document is a different thing, and the physical is a different thing. Did you see the furniture? I saw the furniture, Chair. Are you saying you only saw documents, you didn't do physical inspection? The report also indicates how this procurement lacked relevant approvals from authorities. The Commission, however, pinned its recent secretary to the Commission, Margaret Ejang, saying she authorized the procurement. The committee has now summoned Margaret Ejang to come and provide full documentations to the procurement. We can't just receive chorus answers that furniture was procured, it was so beautiful, you can even come and look at it. We are interrogating an anomaly. Money was spent without approval and authorization and require that the former accounting officer appear here physically to explain and substantiate for us this anomaly. The committee also interested itself in finding out on the engagements concerning the wrangles in the commission. Us as commissioners, we are in the process of speaking every day because we are always together. Yes. Yes, and as to the mediator, we await for him to give us time, and we shall, if you will allow us to conclude, and then we can brief you. The committee is to meet the Commission Monday next week to give a conclusive report on the audit findings. Lydia Chomkama, UBC News. Kakati ennamba y'abantu esinga obungi gy'olaba wano bantu bakulu be baakumpanya ne babba ssente z'omuwi w'omusolo era nga kigambibwa baatuuse okulemererwa okunnyonnyola nti ddala fanicha oyo ayogerwako ali ludda wa, fanicha oyo baamugula batya era ani yasayininga ku documents ezo. Obawulidde bonna nga bagezaako okwegaana, kyokka guno si gwe mulundi ogusoose. Bano baalemereddwa oba baalemererwa okunnyonnyola obukadde 200, waliwo obukadde 200 200 million Uganda shillings era nga nazo za mu kitongole ekyo, wabula nazo zabbibwa
tewaliwo kyezaakola tekimanyiddwa, kyokka bano baalemererwa okuzinnyonnyola. Awo ngenda kutuukawo nawo ogenda kubeera ng'ate obitegeera bulungi nnyo. Nkugambye abakungu mu kitongole kino bagenda maaso nkugambye essaawa yonna wandiraba ku mukungu wa Uganda Human Rights Commission ng'ateereddwako empingo ng'agenze mabega w'emitayimbwa, newankubadde nga bino ebitongole ebbalamu alinga abyewaze. Ali mugenda maaso n'okuba ng'anoonyereza ku nguzi mu bintu ebirala, naye ng'enguzi entuufu weeri balamu alinga atannatunulawo. Kakati wano omukulu amanyiddwa nga Muwadanku Nnyingi ayinza okuba nga ye akuttewo era ekinaddirira onaawulira. Take oath to confirm that what you're going to speak next is not intended to confuse this committee. Because since we began, looks like you're ready. You look so ready to confuse us, and we spend the entire day on that confusion, and we spend our time on that. Stephen Barrister Nyuka, do solemnly swear that the evidence I shall give the matter before the Parliamentary Committee on Public Accounts, Central Government, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you. Honorable Masaba. Thank you, Chair. I think we can proceed and leave that matter. Because I hate any person who tries to lie to us. Kindly, I requested, the reason why I put you to oath is that you don't lie further. And you're here busy now still confusing the committee further. This is simple, and even though we are senior six, this side, it is, we know that cash flow means money you paid that financial year. That basically we know. Now, why do you want to confuse us? Confuse me further? I will do something very bad to you today. Yes. I can sit literally here, and his whereabouts are known, and he is believed to have died. Now, whom were you paying? PS, who? Chair, we paid the estate. You paid it, Chiwetere. Chiwetere had land where this everybody knows what happened. And as a ministry, we decided to acquire some land so that we can develop it as a site. But Chiwetere died, but there's an estate. So the question is, we paid the owners of the land. Sure. Who? The owners of the land. I cannot remember the name, but we identified the owners, and that's how we got a title. You're we got a transfer. You're going to share with us that title? That's very good. Honorable Segumile. And we are not satisfied with your failure to explain about the difference of the 200 million, you remember? So you feel free up to Monday to write further you can submit to the clerk. We are not satisfied with the exchange gain disparities. We showed you the pages as raised by Honorable Karim Masaba. So feel free still on Monday, because we are going to start on the process of report writing to write. Otherwise, for now, we were not... Chair. Yes. I'm sorry. There is something which we had postponed earlier on, and Honorable Mlima Mayoni. You had told me to leave it. Honorable Mlima Mayoni, I gave you space. You said... I must apologize. Now Chair. I'm already concluding. I must apologize, Chair. You want to take me to audit query? Chair, I had already asked it, save that I did not get the answer. Oh, so you want to take note of what you asked and never got the answer? And you had told me that... Please raise it. There, you're right. Chair, I had asked about the compensations to the employees. Was it as a result of court matters, as a result of unlawful dismissals? Honorable Mlima Mayoni, he said that item caters for salaries and wages. Unless you want to... Muwadanku Nnyingi kyagenda okukola
abakungu ba General Kaguta Museveni mu bitongole ebyenjawulo kirabika tekigenda kuba kyangu kyakubeera nga basimattuka naddala abasinga obungi. Kakati wuliriza okusinziira mu kiwandiiko wano ekitunnyonnyola obulungi ennyo story eno. Kosase summons former Uganda Human Rights Commission accounting officer over 70 million Uganda shillings expenditure on furniture. Ogenda kuwulira obukadde 7 bwe baspendinga ku furniture nga taliiwo mukadde kano simanyi oba furniture yafuumuuka yafuuka omuzimu naye kati ekiwandiiko kigenda bitujjirayo. The Parliamentary Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises Kosase has summoned the former accounting officer of the Uganda Human Rights Commission to explain the expenditure of more than 70 million Ugandan shillings that was allegedly diverted to purchase furniture without proper authorization and approval. Akakiiko ka Kosase akamuwada nkunnyingi kasamoninze eyali financial officer ow'ekitongole kya Uganda Human Rights Commission ajja nnyonnyole ku bukadde obusukka mu 7 obugambibwa okuba nti bwaweebwa ekitongole kino bagende bakole emirimu gye bateekeddwa okukola. Jjukira nakugamba akakiiko kano kayina okukola ensonga nga za ddembe lya buntu. Newe bakunya Maria Muwangadya n'akaaba bino byonna yakulembera ekitongole ekirimu bino nakugambe muwada nkunnyingi kyakola abakungu b'omukulu kiri akasi kya bulijjo. Kakati wuliriza. The expenditure was flagged by the Auditor General, prompting the committee to demand accountability from the Commission over how the public funds were utilized. The committee is examining the Auditor General's report on the Commission amid wider concerns over its financial management and governance. Kosase Chairperson Honorable Mwada Nkunnyingi adjourned the meeting on August 17th after the Commission officials failed to provide satisfactory accountability for the questioned expenditure. Uliriza. Bino byonna ebuziwe bwavudde. Report eya Auditor General eyagenda maaso n'okubanga efuluma ng'abakulu bano waliwo ebirumira ebitagatta sente z'omuwi w'omusolo nga bazisipendinga nga bazidivertinga bano balina ku visitinga places of detentions balambula abasibo baddala bayisibwa mu mbeera nnungi. Wulira sente gye baazizza kwegulira furniture kyokka ate ekyenjawulo ne furniture tebaamugula. Kakati olunaku olwajjo nga 17 omwezi ogw'omunaana omwaka 2026 lwe lwajjo Muwada Nkunnyingi yawaliriziddwa okuyimiriza oba okwadijaaninga komiti eyo ng'alaba bano bye bamugamba tebigatta tebikwatagana n'abasaasira obuta odalinga bakwata. Jjukira nakugamba chairperson w'akakiiko konna mu parliament mukadde ako ng'atudde mu ntebe ye abeera ne powers zezimu nga bw'olaba omulamuzi wa high court asobola okulagira bakukwate ne wooba wa kitiibwa otya kasita obanga mu bitabo waliwo ebitagatta. Kati wuliriza. He said the committee had come to examine issues raised in the Auditor General's report, particularly the procurement and the expenditure of the money. We came to listen to what is exhibited in the Auditor General's report and accounts in accordance with the Uganda Human Rights Commission. The issue that has given us a hard time is that the procurement, the money and the way through which things were bought was not followed. Mwada Nkunnyingi yagambye kituleese wano kugoberera ebyo bye twasanze mu ripooti ya Auditor General etulaga nti waliwo obubbi nja buyita bubbi obuli bw'enguzi okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission ekya Maria Muwangadya. Era agamba nti ekyewuunyisa tetulaba ssente zino zaakola ki zaspendingibwa ddi bye ani yazikkiriza byonna naye ate n'abannyonnyola nabo bibalemye okunnyonnyola. Simanyi oba abamu bazibira bannaabwe oba biri bitya naye ffe tugenda gifollowinga case tujja kugifuna. He said the Auditor General had established that more than 70 million Ugandan shillings was spent on items that had not been planned for in the Commission's budget. Mu ripooti ya Auditor General nga bamaze okuauditinga ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission ne walaba bakazi bakaaba amaziga nga bibatabuseeko. Ripooti yalaga ku ssente ezaali ziweereddwa akakiiko ka Uganda Human Rights Commission jjukira baba wa budget ku ssente ezaabawebwa mu budgeti yaabwe kuliko obukadde obusukka 7 nga gye bwagenda tewannyonnyolwa tewamanyiddwa teryamanyi lwaki bwagenda eyo. Kati obukadde obwo bufuukidde abakulu ekizibu kubanga mu ripooti Mwada Nkunnyingi gy'alina gyakutte yasinziramu bagamba mujje munnyonnyole kubanga nze mu ripooti gye nnina kino ekindaga essaawa yonna waliwo abagenda okubanga bakwatibwa. Uliriza. According to the committee chairperson, Uganda Human Rights Commission officials told the committee that the money was used to purchase furniture for Commission's new offices, but failed to provide details of the items procured. Bano abasajja n'abakazi bakulu
bakadde abamu batuzzukuza naye baalemereddwa baategezeza akakiiko nti ekyamazima sente ezo zaali zituweereddwa kukola mirimu mirala. Wano nno Mariam Wangade yandibayitako abamu kubanga jjukira mu summons ezaasooka baali balumiriza Mariam Wangade nti tatuuza nkiiko simanya bikoze bitya kati ate ezimu ku ssente ezandibadde zikola emirimu gy'okutuuza enkiiko n'ebifaanana bitya zezimu ku zino ezoogerwako ezabbibwa. Kati tetunnamanya ani yazibba wabula nga financial officer former eyaliwo ebiseera ebyo nga bino ebikolobero bikolebwa ye yayitiddwa completely naye yalemereddwa okunnyonnyola. Kati wano batugamba bo bennyininyini beebeeroopye ne bagamba akakiiko ebyaddala ssente twazikozesa mu kugula furniture owa offices empya. So we asked what they bought and they said they bought furniture for their new office. Though they have failed to say which chairs, how many and why they didn't follow the law before purchasing. Baba Munwada Nkunyingi agamba baba buuzizza abakulu bano mu kakiiko nti sente ziriwa ne bagamba baagula furniture. Bababuuza furniture aliwa, furniture tebamulabako. Bababuuza entebe zaali mmeka ze mwagula tebamanyi zaali mmeka kyokka ate nga be bawaddeyo ansa nti twagula furniture. Bano nno baasoma balina ne ziddiguli. Bagambye omusajja twagulamu furniture. Furniture ki nti ntebe ziriwa ne basirikawo. Zo ziri mmeka ne basirikawo. Kati ng'ate mu ripooti ekintu ekyo tekirimu. Nga ku ground esente ebintu nebyogerwako tebiriiyo. Entebe zo ziri mmeka nga tebamanyi. Lwaki temwagoberera mateeka nga mugenda zigula? Byonna nga tebasobola kubinnyonnyola. Mr. Mwada said the committee was particularly concerned because the expenditure had been recorded as an audit query. Yet the current officials were unable to identify the person responsible for authorizing the expenditure. Since it is the Auditor General's report, as a query, we need to know who did it. They claim that it is the old accounting officer. Mwada yabagambye oba yategezezza amawulire nti bano bwe twabayise okwennyonnyolako bwe tubayita okunnyonnyola abamu babyegaana. Oluvannyuma lw'okubakunya ennyo ne tubajjamu ebyamo b'amawulire ku mpaka twagenza okukitegeera nga eyali financial officer mukaddaako bino nga byahapeninga ateekwa okuba oba yandiba nga yavunaanyizibwa ku bino byonna. Then Mwada Nkunyingi n'asooka aboogeza ebigambo bino mu nnyonnyole ate era naye bwe kiba kyetagisa mu muleete. Wuliriza. He said the committee had previously sought the appearance of former accounting officer but had not succeeded in securing his attendance. The committee has now given the former accounting officer another opportunity to appear before it and explain why the funds were spent outside the approval plans. Mwada Nkunyingi agamba mu kusooka twayita ono yali accounting officer omukadde nga bino ebikolobero bikolebwa twafuna mukisa kumufuna era teyajja wabula tuzzeemu ne tumuwa omukisa ajja alabike mu kakiiko awatali nsonga yonna. Kati tetumanyi oba yalabise mu kakiiko oba tannalabika mu kakiiko naye teweerabira nkugambye chairperson w'akakiiko kano akakkosase ng'atudde mu ntebe ye nga bw'omulaba awo ayina powers zezimu ng'eza high court asobola okwodalinga ne bakukwata kubanga ne Mariam Wangade yali ajeemye yali agaanye okujja era Mwada Nkunyingi ne George Musisi be baalagira ono kakati twagala security emukwate ffe tumwagala mu kakiiko wano gy'abitebye oba munaamuleeta mutya oba mumuleeta mutya ffe tumwagala wano. Mariam Wangade mukazi wattu yali yakamala okwoza ku mmunye ne bamuleeta mbirimbiri. Mr. Mwada directed the former accounting officer to appear before committee on August 24th, 2026 to respond to the audit queries and explain the circumstances under which the funds were used to purchase furniture. Ono bamuwadde omukisa olwaleero 18 omukisa gwe bamuwadde gwakulabikako mu kakiiko ng'ennaku z'omwezi 24 ye wiiki ejja. Omwezi guno gwennyini ogwa 8/2026 ajja nnyonnyole sayidi ye abulire akakiiko lwaki kino yakikola. Simanyi oba akyekwese, simanyi oba kati anoonya ngeri gyagenda bikwasaganyaamu naye ye gaamubugumya dda. Singa talabikako nga 24 ogw'omunaana zijja kuba ziba kuntumye ze zigenda okuba nga zimukima.
The committee is expected to establish who authorized the expenditure, why the funds were diverted from their original purpose, and whether the required procurement and financial procedures were followed. Akakiiko kye kali mu kunoonya mu bano, akakiiko ka Mwadanko Nnyingi, kagamba twagala kumanya muntu kye yawa order ey'okubuuka emitendera. Era jjukira bano beerumiriza bonna, buli omu alumiriza munne. Maria Muwangadya bamulumiriza, naye ate n'abako baalumiriza. Kati Mwadanko Nnyingi agamba nze yenna anaagwa mu ttaano zange ye alina okusibirako emabega w'emitayimbwa. Olw'ensonga kati wano gwe tunoonya ani ya ordalinga ebintu bino ogenda maaso n'okuba nga bibuuka emitendera. The committee has also questioned the Commission's ability to effectively execute its mandate amid internal governance challenges, including disruption to its tribunal operations. Mwadanko Nnyingi jukira naye musajja munnamateeka, amanya amateeka bwe gatambula, bino ebintu byonna abimanyi nga bwe birina okuba, kakati ate bamuwa answers ezitategeerekeka. Mwadanko Nnyingi agamba nedda bassebo mbalaba muyina okunnyonnyola ssente zaalagawa. Maria Muwangadya ebbanga lyonna babadde nga bamusamoninga, era mu kakiiko kano akakosase ndowooza y'omu ku bantu abasinze okukalabiramu ennaku. Lwe yasooka okuyitibwa n'agezaako okuwalira obutajja, abasajja baamuteekako embeera, mukazi wattu yawunzika azze ku mpaka, wabula ng'ajjidde kwegamba baamuteekako ekibaluwa kye bakuntumye ne balagira security ayina okuleetebwa oba atya. Mwadanko Nnyingi bano alabika abafuukidde ekizibu. Maria Muwangadya bwe yajja yagenda maaso n'okuba nga annyonnyola, era Mwadanko Nnyingi lwe baayita Maria Muwangadya yannyonnyola lwaki bamuyise ekirungi nti okusinziira ku Mwadanko Nnyingi bano abantu babawa opportunity ne babayita mirembe, ne basooka beebulankanya, ne babawa opportunity ne babakubira, basooka beebulankanya, kyokka ate we balagira nti bakwatibwe baleetebwe, abamu bakiraba bulala. Kakati Mwadanko Nnyingi ye agamba ye alina okukola omulimu gwe nga ssentebe w'akakiiko ka Kosase. Omulundi ogwasooka ettiimu ya Human Rights Commission yajja naye nga teyina chairperson waayo. Tetwafuna kunnyonnyolwa lwaki chairperson yali tazze. Ekyokubiri bye twawulira okuva mu bonna nga tubuuza ebibuuzo ebitandikibwako, lwaki Auditor General ayogera kuba nti tebatuula naddala akakiiko akakwatibwako eddembe ly'obuntu. Ndowooza bonna be twawuliriza bagamba kimu nti chairperson yavunaanyizibwa yalina okubayita. Ne tutaagala kugenda mu maaso na nsonga eyo nga tetumaze kujeekenneenya nga chairperson waali, naye asobole okunnyonnyola engeri oba oliawo gy'atambuzaamu emirimu gye. Awamu n'ekyo tetwayagala kukkiriza byali byogerwa abamu bamemba bye baleeta nti oba oliawo chairperson asobola okuba nga yalekulira, kuba ffe baatugamba accounting officer atugamba mu ofiisi mwali n'omulundi gwe twasooka okumiitinga ne tusalawo okubongerayo obudde. Chairperson n'akakiiko ke konna ne accounting officer bakomewo basobole otunnyonnyola, tusobole okuba nga tufuna entandikwa egenda okufunira Auditor General's report ebirimu, ate nga ne Auditor General oba ssaababalizi w'ebitabo owa gavumenti bwe yatuuka ku nsonga za cases ez'eddembe ly'obuntu n'ensonga endala yeekuusa kuba nti waliwo obuvunaanyizibwa bwa chairperson mu Auditor General's report, bwe tutasobola kwekenneenya paka nga ayogerwako waali oba oli awo ataanye byatasobola kunnyonnyola Auditor General bwe yali atunira entity eyo. Twabongerayo wiiki emu naye ne tuddamu ne tubawandiikira ne tubawa olunaku olulala nga lwe lwaleero chairperson okulabikako eri akakiiko kaffe Kosase ne bakomishona be ne accounting officer tutunuulire bino ebyogerwako Auditor General. Olunaku olwaleero chairperson atuweereza ebbaluwa ng'ayitira mu accounting officer, naye ekizibu ky'ebbaluwa gy'atuwadde nga yagamba jagenda mu kakiiko kalala akaddembe ly'obuntu. Ekyokubiri nga n'ensonga zasazewo okunnyonnyola ku zimu zatadde mu bbaluwa, mu mbeera eya bulijjo si yalina okusalawo azinnyonnyola atya nti kanzira eri mpandiika ebbaluwa nga tukuyise nga tutadde mu nsonga ekulemeseza kujja eri kakiiko.
of course ba members nga committee tugenza okukitunulamu nga committee ekanya nti kiba kyenkanankananga okuyisa olugaayo mu kakiiko obutawa nsonga lwaki tozze wabula n'okategeeza butegeeza nze njagenda mu komiti endala. Ekyokubiri n'okusalawo okunnyonnyola gwe mu nkola gy'oyagadde dani enkola ekuweereddwa komiti yamuyita emuwulirize tujjewo okuteebereza nti oba ye yawandiise oba si ye yawandiise oba yatuzzeemu oba si yatuzzeemu ate nga ne mu nkola entuufu ey'akakiiko bwe tuyita omujulizi yenna tumuwuliriza n'asobola okunnyonnyola oludda lwe ku nsonga eziba mu ddiiro naddala eziri mu Auditor General's report. Oluvannyuma lw'okwekenneenya tusazeewo okukirambulula nti Parliament erina committees sector ne standing naye ku nsonga ezeekuusa ku lipoota ya Auditor General ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kiripootinga era audit report yakyo eweerezebwa akakiiko kaffe akakosase. Era guno mulundi gwakubiri nga tutudde tulindirire okuwuliza okunnyonnyola kwa Human Rights Commission ku nsonga eziri mu Auditor General's report. Bwe ziba nga waliwo ebyenkizo ebyetaagisa okuba nti tubiwulira mu chairperson n'asalawo gamba nti aligenda mu kakiiko akalala n'asalawo n'ezimu y'okwekyuzinga ezo zannyonnyoddeomo ng'ate ezisinga twetaaga zibuuliza wano kuba tezaali mu bbaluwa zaffe nti tuziteekamu wabula twagamba kimu tugatunda Auditor General's report nga tulaba nti waliwo okusoomozebwa obadde tunaasobola okugenda mu maaso okonsideringa lipoota ya Auditor General ku Uganda Human Rights Commission. Nabwekityo ne tusalawo okuyisa ekiragiro poliisi enoonye omukyala Mariam Wangadya emutuleetere enkya ku ssaawa 3 tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'okuwuliriza ensonga ezeekuusa ku lipoota ya Auditor General olw'okuba nti tulabye nga kisobokera ddala okuba nti agayadde oba agaanye okulabikako eri akakiiko. Ku mutendera guno tetusobola gamba nti ebiri mu Auditor General's report tumaze obyekenya kuba tenaba bituukako naye twagala yasooka ajje annyonnyole komiti naddala nga ebyekuusa ku lipoota ya Auditor General. So tumutumizza aleetebwe enkya ku ssaawa 3 sinakindi naye yennyini asobola okwereeta ku lulwe enkya ku ssaawa 3 tusobole okugenda mu maaso n'okuwuliza ensonga ezikwata ku Uganda Human Rights Commission. Mu kaseera kano awo tukyayimiridde. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.